Olutalo wakati wa Grace Khan, Bad Black wamu no Full Figure gwe lweyongedde okulanda nja kubanga mbikutuusaako. Mwana muwala Gloria Bugi eyo yabikoze ekiri wano bagamba kiri Uganda mwamanyabo, ate era Koko muwala wa Moti ye bamuyinako wino wamu ne Rejef bingi nnyo era nti obutambi obutambula mwabulabye bagamba nti go mazima. Ate munnange ye Kapere essanyu limubuganye nga asisinkanye omukulembeze w'ekibiina kya NUP. Byonna ojja kubanga obiraba mu maaso awo. Ate waliwo omwami akalambidde kadi ya NUP yandireeta obuzibu. byonna wanino ku NCK TV. Ate era batabukidde Gashumba bano aboogera ku transition buli kaseera. Byonna nja kubanga mbikutuusaako naye nga nkugamba kimu nti oli ku NCK TV era bw'obanga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga leka comment yo. Bingi nnyo byengenda okubanga nkutuusaako nnaku olwaleero era ngwe tuzikalira mbenga ndukuwa. Katutandike n'ebigenda mu maaso wanino mu ggwanga, oba kantandike n'eddala kadi ya NUP ereese obuzibu era omwami awanda muliro agamba nti kandidate we ne bwoba tebamuwadde kadi gwake etonye gwe bagenda okubanga babaakinga. Kyagulanyi oyagala ki? Tunuulira Kakembo era okakasize bukakasa nti bw'otomuwamumira tikiti tujja kumuleeta independent atugenda kumuwanguza. Ekyo beerawo ng'okimanyi. Kakembo genda eggulu tiyezze musango. Ayina omutwe gwe yeetegeerera, si mwana muto. Otunulira Joel Ssenyonyi kisanja kimu. Olina experience Joel Ssenyonyi. Ojjewo abasajja bampuuga banambeshe bali awo oleese Ssenyonyi. Ekyo kikyamu. Kyagulanyi tuula ku mbeeza otunuulira abasajja nti bano ndina abasajja njasabiggu ne bwe kinaakulema tweja. Ate ye Kapere essanyu limubuganye ng'asisinkanye omukulembeze w'ekibiina kya NUP. Oba oli awo naye abadde agenze kunona masannyalaze anti munnange buli omu ayagala okwaka yesoga mu State House Magere. Waliwo n'ensalo ya Ate yali waffe yagimenyanze. Ati eyalina ssente naye muzeeyi nga nemubi nnyo. Keti gyalimu nali ngenda muwasa n'olwonga abantu Kapere kwate engatto yange obeere nayo mubigere. Kapere nga tujja gibba ndaba wawa omukisa gundi onaani Big Eye nange mpandaako ebbusu muganda wange ngobegera nnyo abono omuguluka lasitago wawa pikipiki oyo yagobagebokabwati nagigoba nina okuterayo enamba ku social media neetambula namuyamba Bobi eryaddala naabaana neze bangamba wamalayo ani yakulimba abantu bagaliza bangamba Kapere yamalayo Kapere yakwata zera mbadde nkunoonya kunfa ku majja 5 nembutuufu jjukira Bobi nakikubongoza okuyimba nongamba Kapere gera okulya akacupa ka soda oluyimba lwa Bobi Wine Mr. Money novimbira muli nembimbira mulenganange. Waliwo n'ensalo ya Ate yali waffe yagimenyanze. Ati eyalina ssente naye muzeeyi nga nemubi nnyo. Olujikira Keti gyalimu nali ngenda muwasa nali lwakwana lifala kati ate Mama Trump nali sinafuna Mama Trump. ne Mama Trump ali biki? Mama Trump gyali ambeeregamu ate Trump ali ku ssomero akuze muwala wange naye agenda ku masaawa yonna naye nga omwana akasente kabuzibuzeemu naye nga kyemanyi muwala wange naye agenda ku ssomero naye omusajja ngayinala waayija alaali Kapere kankwerekereze muganda wange tusobola kuggwayombere Saala amiina nze yogera okusabira sanyusa okulaba mwana waffe sanyuse nnyo banamusizeeko I love you so much my president. amiina I love you so much my president. Naye Bobi kigambo kyange kiteeke mu mutwe nange nfunire ekyansi nyonyi
Selector David kati ngenda kukwasa oyo Selector David oyo enyonyo girina enyonyi yakabiri President ayogedde eyitibwamu enyonyo girina gaweefananinga omukubi emiggo. Sanga tuvuddeko eyo munnange olutalo wakati wa Grace Khan wamu Full-Figure ne Bad Black. Bano ebigambo beeyogerera ebisongovu. Bw'oba nkujjukizamu Bad Black ye yatwala Grace Khan owa Susan Makula. Embeera munnange ebyaliwo mwabiraba ebyali bimulemeredde era obulamu bwali butambula bulungi naye gye byatuuka twagenza okulaba ate Grace Khan ng'ate akaabira Prince Oma. Naye Bad Black yavuddeyo n'aba ng'amulumiriza n'amulangira ebigambo bingi n'atuuka n'okugamba mbu simanyi baatwala omwana we n'afuna ARVs kati awo nno kyekitawudde Grace Khan naye n'amwanukula n'amugamba nti olimba ezo zaali z'abaana bo nze siri mulwadde owange. Abakyala twatuukawo okutuuka nga tweyabya mu bintu ebimu ate ye Full-Figure Grace Khan amusuubizza nti bw'onaaba toneesonyiye nja kukusanga ku mulyango awo ng'ofuluma ova kukola, njagala nkukube kubanga nkwesobolera. Yamugambye munnange kola ebibyo nze ndeka n'ebizibu byange ng'omuntu gwe kola emirimu gyo naye nzija mu kamwako. Ate Grace Khan omumanyi tawena yamugambye neesonyiwa nze Full-Figure neesonyiwa oba kyekyo nja kujja kulindire ku mulyango ng'ofuluma ova mu ofiisi nkusibule. Kyonna kye kinaaba oye Grace Khan waffe naye nga tusaba nti oba oliawo embeera ejja kutereera oba depression oba biki addemu oba akuba abantu omuziki. Nga tuvuddeko eyo munnange ate batabukidde omukulu awoza transition that is Frank Gashumba era bakuwadde n'ensonga lwaki tetwandibadde ate twagala ebintu bya transition ebyo bino. Abakulembeze bonna abafuze oluvannyuma lw'akaseera n'abaana baabwe ne bajja ne bafuga abatuuze baba bebaza bataata baabwe. Abakulembeze bonna abafuze naye n'abaana baabwe mu maaso eyo ne bajja ne bafuga baba bebaza bataata baabwe. Tetulina kyakkuwa watukulembera bulungi naye n'omwana wo katumuwe nze nsobola okugamba ekigambo nti Uhuru Kenyatta is the worst president here. Uhuru Kenyatta, he is the worst president here. Netali accountable. Emyaka 8 emyaka 10 ebisanje ebi ye worst president nga Ruto mwaka gumu yeba mazumuko wacha jali myezi bwezi nga batandise okumugamba tuviire naye ng'oli yabeerawo omubi ebisanja 2 omanyi lwaki ensobi ze teziri accountable kubanga bamuwakirabo. Taatawo yatukulembera bulungi oba taatawo yatujja mu bufuzi bw'amatwale yatutuusa mu nsi empya ey'okwekulembera tetulina kya mukolera adde ekyokumuwa ne maama Njiina tetulina kya bakolera adde ekyokubawa mutabani wammwe Uhuru Kenyatta naye ajja akulemberemu ke kasiimo ke tubawadde. Kyova olaba Uhuru teyakola wano teyakola nkiddamu bw'ogerageranya abakulembeze ba Kenya ne Moi yakola okukira Uhuru. Ate ye Kibaki is the best president here. Uhuru Kasimo ono ye bibye bijja kubeera biki biwanvu naye Uhuru mu nsobi zonna ze yakola ennyingi nga ne mu ofisi yalirangamu amayirungi teri abizza teri amutunulako naye nga Ruto wa mwezi bwezi bali batandikirawo dda okugira mandamana atuviire omanyi lwaki kwoli tebamufata yali kasiimo ke ne bakamuwa emyaka 5 ne bamugamba tukwongedde n'emyaka 5 olunaku olwaliro famire ya Uhuru teyina kyebanja bannakenya. Bw'aba Uhuru yayamba bannakenya okugenda mu bwetwaze essaawa eno tayina kyabanja bannakenya ne famire ye era tebaddangawo talaffe yaleeta obwetwaze tataffe yaleeta obwetwaze babasasula akukaali kasiimo kakuweebwa Kenyatta ne tugenda ewa Desire Kabila eyakubirwa essasi mu office
abakongo olw'okubanga Kabila yali abanunudde okubajja ewazibu basalawo baleete omwana we Laurent Kabila naye bamuweemu akwatemu. Ne tugendako mu ggwanga eri Amerika George W. Bush Senior najja n'akulembera bulungi Amerika nti baba Amerika kasito genda mu Middle East n'ottayo kasito genda n'otabangula ensi kubanga beekonomi yaabwe bagikuumira ku byabugagga bya nsindala eryabwe tebannakwatako. Kakati oluvannyuma lwa Senior okusakira obulungi Amerika kuwakula ntalo eno ne bagenda ne babbayo kugalaniza amafuta ne Junior yajja n'afuga twebaza kitaawo yeebale kutukolera bino bye yatukolera mbuuza kati ate ye Museveni tuba tumwebaza ky'okuwa omwana we. Gwe kikyakoze ekigatta ku Uganda kyogamba nti siina kyakuwa Yoweri Kaguta Museveni wabula kyennyinza okumuwa kiri kimu kyokka kyakuwa mwana we baaba naye ajja afugemu ku ddiiru ki. Bw'oba ogoba Museveni eruweero togoba muntu ogoba n'enkola ze bwe bo ne Museveni zimu. Mbuulira ono waanaabeera ne mwoyo gwa ggwanga omuwoolezi kitaawe gwe yakulabula. Mbuulira kaŋŋambe ogamba nti Besigye mulungi bw'anaaba ne Besigye ni zimu bw'anaaba ne Kyagulanyi ni zimu bw'anaaba ne Ssebaana ni zimu Simwogere ni zimu era alina kubeera na Museveni zimu kubanga ke katabo kakuzaasoma era ke katabo mwajja notes abeeruweero bennyini b'oyogerako ku nsonga ya muhoozi ono bogamba nti balonda Museveni babeera basiru kati ate obatwalira otya muhoozi nga bba abaalwana tebalina yadde ranka baabeerabira mbw'ono yali asoma dofe ono yali asoma dofe ate ayita na kuyitambula ero jeno nga bakazikwata abalwanyi abattibwa abaana baabwe Nadduli bamuleka ku ranka y'abwa meja naye ng'olutalo lwaleeta Museveni Nadduli yalugabuliramu abaana 5 n'omukyala. Ono Jakana Nadduli abadde mwana wa mukaga kitegeeza nti famire ya Abdul Nadduli mu bukulembeze obuleeta gavumenti eno oba obukumirawo gavumenti eno alugabuliddemu ab'omu nju ye abantu 7 mbuye leero Meja Muhoozi Kainerugaba mbu generali ku ddiiru ki. Kakati abeeruweero baba basiru okulonda Museveni tobakuba Muhoozi kuba y'emu ku nsonga lwaki basiru okulonda Museveni nti mwabaalwana yadde ne kikaabuyi ne bagaano kibasindikira ono ne bamuwenda ennamba n'amagumba n'ebyenda na biki yeerireeka toddangamu kutwasamirako ebyo ate nga tuvuddeko eyo omwana muwala Gloria Bugi Debanjawa hitmaker ye nayo yabikoze ate abaana bamanyi okubanga bagalukuwa bulungi wuliriza bibyono. Gloria Bugi Gloria Bugi olimuka omanyi amawulire gansanze eyo mbadde makindye kati nakatuuke waka abatannalaba katambika Gloria Bugi abadde yeekwata mu kabina nga wakombako nze no nali mu biwero nze nakwatangako bukwasi Gloria Bugi abadde yeekwata mu kabina nga wakombako twogera okuko naye nga bambi njogeddeko ne manager we nangamba nti essimu waliwo yali yagibba ng'asaba ssente babadde bamuwadde ssente nnyingi kati ndowooza ssente manager zaatuuse ne zimuggwako oli n'alyoka ate obutambi bw'omwana naye byonna mu byogere naye omwana atukula saagala kulaba agamba mbu ebbere eryagwa wolololo omwana atukula class ebbere liriti kiina ebbina ligonda bannaayi. Naye n'ebintu ebyo bagamba nti oluusi abaana bano babikola nga baagala ku trending omuntu n'akola ekintu intentionally ate nga munnange tuvuddeko eyo era chicken ye akuwa information gy'amanyi ku Koko muwala wa Mooti mwalabye Koko ng'avaayo waneno ng'apologizinga ng'agamba clarifyinga ye ekiri wakati we ne Rojef ate ye chicken avuddeyo n'akuba wiino kiki ekiriwo oba kyamanyi ku bantu bano. Koko Masanyo wa Mooti Mbalanguzi beeyagalako ne Rojef nga beedeetingira nga bali bati nga balinga kalira ka mwana naye nga byaddamu kawo Rojef nga yakafuna ssente Koko Masanyo nga bali ne Rojef nga beeyagala kadi Koko Masanyo ne Rojef ne baawukana bwe baayawukana video of course bazikwatanga
kati waliwo fan page epostinga video ezo nga nange bwe nina page za badayihadi chicken dayihadi wala bayita chicken is wife wala bayita chicken is father kati ne Royal Jeff abantu abagera ne bajjo video za Koko ne bazipostinga bwe bazipostinga taye Koko ya reactinze mbu Royal Jeff ya postinga video zo mbu ayagala fame nenga really oyo Koko mukwano gwange Royal Jeff aba ayagala fame Royal Jeff asobola okusasula buli munna mawulire twali ku JP Production Company Royal Jeff nga gulawo yali agulawo ekitebe abamawulire bonna baaliwo okujjako ggwe wena kakasiza nti oli mugagga twali tusayininga DJ waffe omupya Satsp bamawulire bonna baaliwo kati bwabagamba nti ayagala fame oyo Royal Jeff asobola okubeera ku For You page buli lunaku ate nawe Royal Jeff mukwano gw'okimanyi akolayika olwawo mulaba engeri gyo Yes, byabyo nga bakuwa wino yenna gwabadde wetaaga okuba ng'omanya naye nga nkugamba kimu nti oli ku NCK TV era webanga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde byonna nja kuba nga mbikuwa sigala naffe tovaawo.